Mama Champion Ogudo mukyalawo. Misibi nze. Muzisinkana. Lusingana mu lufula kuba nga ffenna mwe tukola. Mwaka ki? 1990 mu mukaaga kuba mu 95 we nazaalira Champion Ogudo. Agono nagasingawo genzo okubeera nga ate nkutuusaako essaawa eno yennyini mukwano gwange naye nga mwasibye mutya mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakoziza amazaalibwa mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu amanya enzo Omumbejja Aisha Nasolo mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako updates kyemma nkusaba kiri kimu subscribe nga tekaka kadde olimu okubeera nga ate munange omisinga out yes naye nga sinagenda maaso kati sooka ate twagalize omukyala Rebecca Alice Jingo saaka ate n'omukulu Bebe Cool amazaalibwa amalungi ag'essanyu bombi baazaalibwa olunaku olwaleero nga 1 Septemba simanyi myaka emeka gye bawezezza wabula nga tubagaliza birungi byereere mu bulamu bw'ensi eno yes so nga ate ebyo mukwano gwange tubitadde ku bbali waliwo bambi omukyala abadde ava mu nsi z'Abawarabu okuba ekyeyo ngadda Uganda ono bw'atyo tasobodde kutuuka yafiiridde ate wali ku kisaawe ekya Ethiopia era nga tusaba omwoyo gwe Katonda gumuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abakaabe nganda saaka ate n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli ate munaye kubeera nga asookayo munne so nga ate ebyo tubitadde ku bbali y'omukyala eyali Vixen mu luyimba lwa Kiggwa leero olw'omukulu Bobiwine saaka ate n'omukulu Nubian Lee wetwogerera naye avudde mu bulamu bw'ensi eno engeri gy'afuddemu tennategeerekeka nakyo ekimuviiriddeko kubeera ng'afa wabula naye tusaba omwoyo gwe Katonda gumuze emirembe agulamuze ekisa gumye emitima abakaabe nganda saaka ate n'ab'emikwano so nga ate ebyo tubitadde ku bbali mikwano gyange ate wali mu ggwanga erya Kenya munnange waguddewo ate ekiwuniikiriza omusajja bw'atyo wagenze mu kkooti bw'atyo n'asaba abalamuzi bamugguleko omusango gw'okugezaako okwetta era bw'atyo n'asaba omulamuzi mbu ekimonerezo ye kyasaba ate amusalire kyakubeera nga amusiba obulamu bwe bwonna mu kkomera asobole okubeera nga alya ku mmere y'abasibe kuba mbu ye munnange ensi emufundiridde takyayina kyakkola talina mirimu kwegamba abadde mu kkomera ye agamba nti asinga so ye asabye omulamuzi amuguleko ogwo omusango gw'okugezaako okubeera nga yetta munnange bamusibe obulamu bwe bwonna at least asobole okufuna ekyokulya ng'alya ku mmere y'abasibe kati nno awo wetutuuse ensi bw'etyo ate mukwano gwange weeyongedde okubeera nga ate etabuka wabula nga sineeyongerayo mukwano gwange nyongera okubeera nga ate nkujjukiza aba Hypex Studios egwe we neeyetaaze ekifaananyi eky'omulembe ddala saaka ate ne vidiyo ey'omulembe ddala olina birthday party olina okwanjula olina embaga oba omukolo gwonna ogw'enjawulo mukwano gwange bano we bali ku lulo era basangibwa wali Najjanankumbi okuyinana Cobbins Motel gwabeetaaze so okubeera nga ate obafuna ku namba y'essimu 0754192434 oba 0789343802 be baba Hypex Studios beekwate tojja kubeera nga ate wejjusa yes so nga ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali ye taata wa Champion Ogudo akawaŋŋamudde bw'avuddeyo munnange n'atutegeeza nti Champion Ogudo ono yamuzaala mu 1995 ne tubalabalamu nga Champion Ogudo aba aweza emyaka 28 egy'obukulu kyokka ate ekisinza otwewuunyisa agamba bw'ate ye maama wa Champion Ogudo basinkana mu mwaka gwa 1996 kitegeeza nti Champion Ogudo yazaalibwa nga ye ne maama we nga maama we ne taata we ate munnange tebannasisinkana so ebintu byo si byangu ensonga wezityo weziyimiridde naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala amawulire ag'essanyu agaliwo kubanga kinajjukirwa nti amawulire agabadde gayitingana ennaku zino nti Alien Skin yagobye Champion Ogudo ne mukulu we munnange baddeyo ateekawo empe nga wuyira abantu bamumazeeko emirembe wala wetwogerera alabika yeekubye mu mutima bambi era yasazeewo agenda kuddayo ate ajjeyo Champion Ogudo mu ghetto addemu ate bambi atereze obulamu bwe era ebigenda mu maaso kigambibwa nti Champion Ogudo agenda kubeera nga ate ategekebwa ekivvulu kino nga kigenda kumuyambako ye ne maama we basobole okubeera nga ate bambi bava mu ghetto bakyuse obulamu ago nno mawulire gassanyu nnyo nnyini ddala wabula ate munaye tubadde tukyali awo ye Felicity superstar bamutabukidde mwana muwala ono yavaayo bambi omutima omulungi n'abeera nga ate ayagaliza muto munne Champion Ogudo era bw'atyo yavaayo ng'akozesa omutimbagano gwe ogwa Facebook n'asaba
aba bamuyambako okubeera ng'ate afuna basale ku Kampala Parents basobole okubeera ng'ate bayambako ne muto munne Champion Ogudo era okusaba kwe ne kuyitamu Champion Ogudo basale n'emuweebwa wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyaddirira essaawa eno ebintu bimukyukidde bantu bangi nnyo bavuddeyo ne babeera ng'ate batabukira omwana ono omuto Felicita the superstar nga mwaba abangi ne full figure munnange tabuzeemu era nga ngenda kuba nkulekerako akatambike essaawa eno yennyini naye gwampuliriza kikyolowooza ku nsonga eno ddala Felicita the superstar ateekeddwa okubeera nga anenyezebwa mu nsonga zino zonna oba ye yavaayo ng'omwana omuto alumirirwa n'asobola okubeera ng'ate ayagaliza mwana munne yadde teyamanya ate biki bigenda kubeera ng'ate biva mu nsonga zino bwe kikyolowooza ku nsonga eno mukwano gwange ngenda kusaba komenti yo ogintereko wansi awo mu comment section naye ng'ate ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yenyini. Goodbye for now, toseetuka. Nawe Felicita kendeza akajanja n'akatijjo oyinza bate wakikola mu bifine njijjukira bulungi taata we bamuwa basale yavaayo natandika okusaba transport nga temulina transport akutuusa ku ssomero eryo abantu bamugamba musajja gwe genda okola olina emikono n'amagulu ne bavaayo ne bayomba n'ennyoko wano ne beereegera ku social media okwo obuzibu mulina muwulira basale ya sidiru muwulira ng'eriko essente oba otunuulidde birala katono tundevu alowooza basale yeriko ssente ojja kuyuwa endusu nga nekyoliisa omwana we tokirina okwafoodinga obwafoodinza omwana we mutusa ku ssomero eryo just a one day oba a week nga bwenda batundevu oyo bwatuwayiika endusu mannange basajja kubula waliwo amalaalo gagakusingira omuntu omulamu waliwo amalaalo ng'ogenda nga amalaalo ago gasinga omuntu omulamu nze nabagamba waliwo abafu nga basinga abalamu wano ne mumpakanya n'abafu bangi nnyo abasinga abalamu kuba kano akasajja nga ke kakuzaala okeera ku makya n'osaba Allah akajjulule mu bulamu bw'ensi nga kyokka kyokasabira tosobola kuttira mwana kaliya ye tosobola kutta fica ya mwana kubanga okuba kyakaali wayimye olowooza bagenda kuweerako omudidi gw'ensimbi tokimanyi nti bano abakwenjeeza tebalina mawulire bakoza peegi zaabwe baagala kabampaane bapiikerera banoonya obunoonya ekyokulya abalala bakuza peegi olwabo TV bwagwa ddaawo puroguramu bwagana abantu babuvaako abalala beeremuna kuliko TV ezirina abakazi abafuka ku buliri obwana bwabalemera babusuula eri mu nzigotta kyemugamba bwe obwana wamwe bwo tebwagala basaleere n'abakuwa eyalumba nazaala we lw'abaana baamulema ne babatwalira nazaala we n'alumba nazaala we kyogamba babo tebaagala eyo basale muliko madde okulumya abantu okuteeka abantu mu pain abantu abamu mulowooza nti Guda alina sente z'abadde akolera alien skin kyannaku obutamanya n'obutategeera kya busiru era kya bugwagwa nagamba okufumitiriza nsonga ya bongo njagala okugamba ebigambo bino first of all Ogudo tali talented why tali creative mbuza atya ngena kyogeza mazima n'okufumitiriza anayomba it's up to you but that is my opinion ate kyekituufu kyendabaza nyimira mu reality Gudo tali creative tali talented sina muyimbi mbuza otya Gudo tosobola muwa track n'agituulamu nga walaba fresh kid era ennyimba mulaba badde ayimba za alien ku stage mani mulayeko ng'ayimba bw'aba ayimbye era ayimba bya alien ebikulaminge ne fresh kid wamuwanga track n'agituulamu waliwo wano akaana akatambula kalina ebigoye beautiful kayimba simanyi mama nazalibwa kubanga mwavu nnyo simanyi biki kabeera mu bigoye beautiful kandooza nti kakwasa ne sipas okusinga abantu abalala lwaki akukonako temukatwala eyo tuveeyo tetwagala bibuuzo bingi ekikulu kiri kimu alien skin yabaddiza omwana wammwe mulwana alien skin kugwa mbadde manyi nti Ogudo yabeezawo alien skin nze ndowooza nti ekyo sikyakufumitira ate kya busirusiru era ekiri mu basirusiru abawumbatuutu abagwagwa temusobola kuŋŋamba nti omwana yabeezawo alien atamuwandikiranga ku luyimba omwana si muyimbi tali creative omwana mpozi nga mukubi wa bikonde ng'asaba bikonde kuba zimula mu bikonde nalabanga omwana oyo ng'akwata ecupa ng'agamba nti kasanvu n'ecupa oyagala ki ng'ambala ekisaati ekinene ekya cekiti era navumirira nnyo kalakita eyo nga sijagala ale nakwata omwana oyo ate nakutandika kuba naye nakwata omwana namugyamu kalakita y'obubbi ye baali bamuzimbiddemu n'atandika omusembeza n'afuuka omwana w'omuntu abantu bangi muze mwogera ku alien njagala mbabuuze alien we yagenda era ndani yagera n'omwana oyo
Beagane ne mu Saudi Arabia kata yagana n'omwana yayimba naye. Sio meka alemizabaddeko ngoyo mwana taliko nga zikola. Kati gwe boleeta omwana omuteka mukozi za mu ntalo za mukubanga mulwanisa omuntu omu ne mutwaliramu n'omwana w'omuntu ekyo nyina mmwe muzadde ate abasinga obungi abali ku TV mwalemerwa dda abaana bammwe nammwe ne mweremererwa muli awo okwendeguza kubebakako kwekwanira abasajja gy'osuza gy'obala gy'oleka obupale abalamutanase nakubenderako mu toilet kyannaku